for deliberation on the matters raised by both counsels. Eggulo ssentebe wa kkooti y'amagye Makindye yayongezaawo ku ensala yaayo ku kya retired Kano Kizza Besigye ne munne Obed Lutale okwozesebwa mu kkooti eno ng'entabwe eva ku Besigye okukalambira nti bo si bannamagye. Olwaleero ababiri bano babakeezezza ku kkooti eno okuwulira ensala ya ssentebe waayo Major General Freeman Mugabe ku mbeera eno. Okwawukanako n'eggulo okuyingira mu kkooti tekubadde kwa bukwakkulizo nnyo. Mu kw'ensala ye ssentebe nga yeesigama ku tteeka lya UPDF akikkaatiriza nga bano basaanidde okozesebwa mu kkooti eno. And this court having addressed itself to the provisions of Article 79 and 129 of the Constitution, this court finds the cited articles not applicable in this application and finds that this court has jurisdiction in the case. Ono olubadde okussa wansi omuzindaalo puliida wa Besigye Erias Lukwago n'agubaka ng'asaba ssentebe wa kkooti eno akkirize babeereko okusaba kwe bawa nga beesigama mu ssemateeka. The issue is about making a prayer for a constitutional reference, and we pray that we be permitted to do so, Mr. Chairman. Bagamba nti kkooti eno engeri gy'erondebwamu tesobola kwetengerera ng'erina kugendera ku bigendererwa by'oyo eyagironda. Article 28, sub-article 1 spells out the standard that is expected, that is required, from which there can be no derogation as far as a fair hearing is concerned. Fair, speedy, public hearing before an independent and impartial court. The Act provides a clear separation between the administrative functions of the High Command and the judicial functions of the General Court Martial. Wano Pleader Anis Kalibala asoomozezza kkooti nti olw'okuba emisango egivunaanwa Besigye ne Lutale gyaloopebwa UPDF kennyini, kkooti y'amagye tesobola kubawozesa kuba be bawaaba omusango. Nga basinziira ku kawaayiro 28 aka ssemateeka wa Uganda akoogera ebirungi entoko ku ggye lya UPDF basaba nti abantu bano okwozesebwa mu kkooti bajja kuba beeweebudde, kale nga ssentebe abe wa kisa akkiriza abawawaabirwa basindikibwe mu kkooti etaputa ssemateeka baleme okwekubira engoma ate nga bwe bazina. In the finding that you have jurisdiction, the General Court Martial is putting itself above civilian authority. Wano kkooti ewumuddemu okumala eddakiika 3 nga kkooti ezzeemu oludda oluwaabi luwakanyiza ebyogeddwa abapuliida ba Besigye ne Lutale nga bagamba nti kkooti yeetengeredde ebitagambika era etteeka ligiwa obuyinza okuwozesa abantu ba bulijjo. The same person that appointed the court members, the instrument which you read to the accused person, that is the commander-in-chief, who is the president, and it is the same person. So where is impartiality in that regard? And we are opposed to their prayer that these questions are fit for reference to the Constitutional Court. N'ekyokuba nti bano baagala bavunaanibwe Kenya gye baddiza emisango egibavunaanibwa bakiwakanya nti Uganda eri mu mukago ogugatta amawanga g'obuvanjuba oba East African Community, kale ng'okozesebwa mu Uganda tekirina buzibu. All person ordinarily resident in Uganda. For avoidance of doubt, the offences referred to in subsection committed outside Uganda by Uganda citizens or a person ordinarily resident in Uganda shall be dealt with as if they had been committed in Uganda. Enkalu zizzeemu nga abapuliida ba Besigye ne Lutale bakalambira ku nsonga y'emu ekiwaliriza ssentebe wa kkooti eno okuddamu okugiwummuza okumala essaawa endala emu. Bwezzeemu ssentebe wa kkooti agambye nti ensonga zonna eziweeredde oludda oluwawaabirwa lwaki bano tebalina kuwozesebwa mu kkooti eno ezisinga zikyali mu kkooti ejulirwamu ng'omusango gwa Michael Kabaziguruka. This court declines to make a reference as prayed by counsel for the accused.
This court will continue hearing the cases following the order of stay that was given by the Supreme Court, and the application is hereby declined. Wano abuuzizza abavunaanwa oba bakkiriza okukozesebwa mu kkooti eno ne bagaana era ne basaba okujulira ku nsala ya ssentebe wa kkooti. Mr. Chairman, Do you accept or do you not accept? I decline to take the plea. Agenze mu maaso n'ababuuza oba bakkiriza emisango egibavunaanibwa era ne bagyegaana. Have you heard and understood the charge read to you on count 3? Yes, and I decline as before. A plea of not guilty entered. Ssentebe okulira omusango guno agwongezzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 February 2025. Tulina enkola endala gye tugenda okulaba bwe tukikolako tetutudde kyetwagala obbakakasa. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba bunaatuukira nga 3 omwezi ogwokubiri waliwo ekinaaba kikyuseemu bano okukozesebwa mu kkooti y'amagye oba nedda. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, ku Spark TV.